leadership gyewalina oba ogivuddemu. Njagala okubulira Bannayuganda aboogera nti Nandala ne POA bagenda kutwala ekibiina wa Mwami Museveni ku pick up oba ku lole. Ekyo kisoboka kubanga bwebanga tuvudde mu kibiina ne tugenda mu NRM tuba tugenze ng'abantu ekibiina kibanga kisigaddewo. Aboogera batitizi boogera by'obulimba kubanga baagala okubalimba mulowooze muti ffe tuli bantu babi. Ekibiina kino tukigewala tuli abafounder b'ekibiina bano twatandika politics emyaka gy'emabega. POA yatandika mu 1994 zinatandika mu 2007 nga tuli mu reform agenda nga tukubira Dr. Byesige campaign gye tukubye kuva mu 2012 nga wendi paka kati nze nali nva mu banka enkulu embanka y'ensi yonna gye bayita World Bank gye nali nva. Njagala okubabuulira nti sirina ko olumulo nalwe nagambako nti nvudde mu kibiina era sigenda kuvaamu. Dr. Byesige yatuleka mu 2012 ng'agende mu activism okukulira activism e Katonga kino kikiriza tigenda okulira activism fe abamu ne tusigala mu kuzimba ekibiina era kati ekiri ekibiina. 2001 Dr. yesimbawo 2006 yesimbawo 2011 yesimbawo 2016 yesimbawo. Ebiseera byonna Dr. byesimbawo ekibiina kibeera ne sente gyezifuna okuva mu members ne bawera wishers. Akaba 2001 Amuriat yesimbawo naye njagala okubabulira batuulize nti tufuna sente okuva mu bantu abatali bamu, abalala bakola business, abalala bakola mu gavumenti, abalala bakola batya. Naye emyaka egyo gyonna teriyo yenna yabuuza ekibuuzo sente zivuddewa. Naye 2021 Amuriat bwe yesimba engeri Amuriat bwe yesimbawo era twakozesa sente ezisingira ddala obutono ekibuuzo ne kijja sente zavaawa. Ate eri tukozesa billions ziyita mu 10 buli election zino teziwera ne billions 3 za 2021 babuuza sente zavaawa. Ate election yali embi nnyo nga tuli mu kiseera kya covid. Naye njagala kusaba okwebaza Mwami Amuriat yavaayo n'esimba ekiseera ekyo kubanga okufuna candidate okubeera president okukwata bendera yaffe ya presidential flag bearer kyali kizibu. Naye tujagala okwebaza omwami oyo yajja singa kati ali member wa parliament. Fe abatya tukati tuli ba member wa parliament twasigala wansi naye yatukwatira bendera. Abamemba ba parliament nianza bamemba ba parliament betulina no mu local council betulina tulina okwebaza omwami ono singa teyaliwo singa tetwabafuna. Aba batuvuma okulaba ku meeting yabadde ensambya okusingira muganda wange Lukwago yakajja mu kibiina tanaba kumala yene wiki oba emeka simanyi bwogikyusamu mu weeks. Omwami muganda wange Ssemujju naye yakajja naye tulina abamemba babaddeyo okuva emabega mu kibiina kyaffe. Allegations bagamba za sente zava wa Museveni ffe twagala batulage obujulizi obulaga nti twafuna sente okuva wa Museveni. Okuva kati boogera era emiwendo gikyuka buli lunaku bilioni 7, bilioni 10, bilioni 27, bilioni 3 tetumanyi kye boogera. Abamu bagamba Nandala azimba amayumba najja wano ng'enna amayumba navo ni businessman era asati zange zonna ziri waegigi bwoba ozayagala okuzira bagenda ozirabe. Uganda eno yonna emanyi nti ni business ki man ate okusingira ddala nze asinga okubala ebitabo mu nsi eno era bwe mbala ebitabo bampa ki sente tebampa mayinja bampa ki sente. Ate sente zebampa ezikozesa bulungi kuba nasoma byokubalirira. Kati abo abamu baagala nga muganda wange Lukwago ne Ssemujju we baali wano nga beesimbyewo tebasupportingako abantu baffe b'ekibiina. Amuriat bwe yajja bonna badduka ne bakandidate baffe bonna abeesimbawo ku bifo bya kansala bya mu bitundu bino bonna baagwa tebabasupportinga kuba baali basupportinga abakandidate b'ebibiina ebirala nga NUP abalala nga DP ne BNRM kuba baagala okubeerawo. Olaba billboards muganda wange Lukwago ze yakola zipita bilioni 1. Ssemujju ze yakola zipita bilioni 1. Sente bazijjawa. Bw'obabuuza sente ojja kulaba nti babasinga okufuna sente okuva mu state eno wa Museveni. Olaba mwami Sale yagambye General Sale yagambye yawandiikira Lukwago addemu ekibuuzo kye nga lwaki agaana ati yagambe
siku supporting oli akolo kwa gagamba tageze mu koti ye buli kantu akatono katuka ikaina mu koti chikula getu sale byagamba bitufu era njagala kusaba mwami Sale ampa omukisa nze ntwale ekintu kino mu maaso paka we kinagwera kubanga njagala kulaga ensi ntono mwami Lukwago emisana yeyitawo ekibi wa opposition naye kiro waki wa NRM era sente zafuna afuna kubawa ono mwami Lukwago kati sawa zino bazimba ennyumba wano ebudo bobo ana muzimbira mugende wano ebudo ennyumba gye bazimba sawa zino ana manye na chairman wa land committee wano land board mu local system omuyita bula balondemo ana mmanyi gendo boze balondemo wa NRM right ya mwasete meka yakagenda mu koti kati ne bakati government ya Museveni yakamwa milioni okusoka milioni 5 naye abali abawangula emisango tebafuna bino byonna tulina bwino mungi tulina ebipapula era ekiseera kijja kutuuka tubalagire ddala byonna naye njagala okubabulira ku kya muganda wange Ssemujju yeeyita ati yalina engalo muzita kya ennyonjo naye bw'olaba engalo ze zisinga obukyafu kubanga mu myezi 6 gwokka gwakagwako mu Juni yakafuna obukade 374 bw'okyusamu mu dola ziba dola emitwalo 11 mitwalo meka 11 za dola bw'ogabira menaku ze yagamba ziyatambula ebweru zisuuka mu 145 ate ogateeko zatambula mu Uganda nazo zisuuka maaso 8 omwe hafu eya ebeeramu enaku 183 oba 82 okugata okutambula kwe koka oba oyisemu n'emyezi meka 6 naye buli kaseera omulaba mu parliament ayogera ku maka ga Museveni tulaga abantu bokozesa ate naye mu parliament bakozesa bava mu maka gegoka nga chief whip era nga whip kati bw'oba oyagala okubuuza omuntu oti lwaki gwokola bwoti osooka nowe wetunulamu gwokola ki tosobola ogamba olina akantu mu liiso lyo ate ng'ogwolina guki ogunene Ssemujju tulina ebipapula tugenda kuba omwaka 2021 2022 naye tugenda kuba ku bya 2023 byokka bya myezi 6 ebisigadde tujja kubaleetera ekiseera nga kituuse bw'oba oyagala obukulembeze tojja wano n'otandika okwogera obube ye banno bw'okola nabwo singa yalina ensonga yonna yayagala okwogerako yandigireese mu kibiina kuba ali member wa working committee ali member wa national executive committee ali member wa national council ekyo kikulaga nti ono omutiitiizi tosobola okuteekawo olukiiko n'oyita consultative meeting okugenda okola ekintu eki okuvuma Nandala n'okuvuma POA okuvuma abakulembezi bo olaga nti oli mutiitiizi w'amaanyi kyoba olaba Amini yagamba muzemu abakulembeze bammwe ekitiibwa ono bw'abanga tazzamu abakulembeze be ekitiibwa mu ba FDC lwaki abeera wano ayogera ati fe twafuna sente okulwanisa NUP kati ye yafuuka spokesman wa NUP kyo kikulaga nti abantu bano tebali wano baliwa mu NUP mmwe abalonzi ba FDC abali mu structures bwe mugezaako ensobi ne mubalonda ekibiina kyammwe kiba kigenze wa kuba bwe bamanye engeri gye bagenda kukiteeka ku pick up bakitwaleyo oba ku kagaali tetuli njagala kumala bingi byogedde ne POA byogedde birala tugenda kusaba omusajja amanyi Oluganda abyogere naye ffe nga FDC buli mwaka tubala ebitabo byaffe ne tubitwala mu Electoral Commission teri kweri yonna gye twafuna okuva mu Electoral Commission etubuuza ku biki ku sente era njagala kuwebuuza njagala manyi Katonga Dr. bwe yagenda Katonga yagenda mu activism naye njere gye tulaba nti tulina abamemba baffe bagendayo okulwanisa ekibiina ffe ekibiina kino kiriwo participating mu elections ne activism naye bali tebagala election kyoba bali kulwanisa ne internal elections tugendamo kati njagala okubagamba nti tetufunangako kwere okuba Electoral Commission Ssemujju tali qualified mu byokubala ebitabo Lukwago tali qualified okubala mu biki by'ebitabo by'obulimba tetwagala babanga balina kwere yona bandigiresewa mu kibiina njagala okusaba abantu mwami Lukwago bagamba bajja wano nga 28 bakuba abantu ffe ekibiina si kyakulwana ekibiina kyaffe bakiyita democracy ekya dembe
naye njagala kusaba abo bakuŋŋaanya okulwana mukuwe essaawa tugende na Kivubo nave tufune side eno esobola okulwana naye sinajja nakumbi ekitebe ekikulu kya pate tebalwanirayo bw'oba oyagala tulwana tujja kusaba na Kivubo etuwe ekifwa abalwana bagende bakole ki balwane naye wano bw'oleeta okulwana tetujja kukola ki kukkiriza entalo zo zitwale wazijja njagala kumala nti bannaffe ekibiina kyaffe kiri ku luguudo olutuufu ku kkubo ettuufu era njagala okubulira abantu nti ekibiina kyamwe terina wekigenze nze bwenvaawo kijja kusigalawo POA bw'avaawo kijja kusigalawo Fungalo bw'avaawo kigenda kusigalawo ekibiina kyamwe kiri kilamu bano bakirwanira kubanga baali balowooza kyafa kati balaba kilamu bagala kujja bakole bake bakitte naye temukkiriza bajje wano bakole baki bakitte wabanga bali basajja bagende mu elections babalonde wababa Ssemujju ayagala kufuuka secretary general bantu bajja kumulonda naye nkimanya abana Uganda bayifudisi bakimanyi nsaana POA naye asaana of course ekibalwanisa abamu balowooza tetusaana okubeera ne bapresident ba Uganda njagala kubabuulira leero nange Nandala erina qualification ndisobola ensaana okuba ampete muganda wange abantu abo tubatwala mu disciplinary ekyo kikulaga nti abantu bano bali indiscipline bwabanga baali bagala ekibiina kyabwe lwaki otwala sente nosasula ensambya nosasula sente lwaki tebaleeta wano sente netuzimba ki ekibiina kirwana buli kaseera okufuna sente era bw'obuuza sente ezo bazijjeba ojja kwesanga abo bebajja sente from hostile sources batulage bazijjewa naffe batuwa accountability nobaleesi wano petition abantu be Kampala batu petitioninga yaliwo site aba campaigningira ba opponent be kati sawa zino tulina ne petition of course endala bajja bagamba bagala kujjamu Nandala ne POA obwesige oba okimanya abajja mu bwesige ye delegation conference kuba leero na left twafunye petition egamba ku chairman wa party nti sebo tulina obuyinza okugenda kugana okulonda n'ebirala bye bawandise musagala okubyogera kati nga maze okugikwasa mukama wange kubanga birimu ebimu bye bagamba balina obujulizi ebiraga nti yabikola bagwe omu ku bantu badde bakajja mwejjusa obwa memba bwe ajja kukaakana omanye abamu bajja balina omwana omwe ayinza okuba yava mu maka nga alina empisa embi naye wano tujja kumuyigiriza abeene n'empisa ki stambika egyeri awo ku statement eyo ojja kusangako sente zetwajjayo naye bwabanga yagiza zavayo nga 2 lwaki lwazitwalayo kusasula ba agent twaziteekayo okusasula baki ba agent oba olaba kati olunaku lwa ba agent azireeta zizino nga 14 gwa January n'atuwa 12 nga 14 olunaku lwa elections twafuna 8 nga 15 January netufuna 7.3 nga 19 January netufuna 2.5 7.3 tukyaliyo ne balance 6.7 yale twamutereka sente zava mu banka nga abantu bagambye bagenda kusibawo banka yange kulwa URA yengeteso agency notes yagala ku webateka agency notes ku account yo sente zibako bakola ki bazitwala of course zimuze ojja kusanga ziri milioni 5 bogata ziri 5 15 nezigenda wa party president bisatu nebigenda ewe asatu nezitereka for national council ezo statement oziraba si banka ezo tolaba statement sente sente ziva mu banka zizo naziraba ku statement naye tugamba yoye bwabaliyo agamba nti sente baziba oba bazijjawa aleeta obujulizi bwaba twaziba nti zizino wazibba wano oba wazijja wano kyoba olaba ffe tubawadde obujulizi Ssemujju bwe yajja sente zatambula nazo myezi 6